obu mubuuza bebbi nkubuuza obuntu bw'oteeka ku maaso kumala amaaso gumu maaso malungi naye ogutaddeko obuntu obukoweku obwanvu ebute nnyoko nekitawe bataakuzaala nabo naye nga wabwegombye n'obujja ku bantu abalala nojja n'obweteekako bwaba ki obuntu obwo bw'otaddeko babajapani bachina basingasinga bapunjabbi baki ogula bugule tebukuluma gwe obulaba buluma naye nga olyoke oli ku muzuuli katonda ansaasire kubanga obuntu obwo kati kambuuze waliwo ekirala kyembuuza if you are going out with your husband to have a good time with your husband how do you obuntu obwo bukola otya ndaba buvaako bokka ekyawo baabo akukwatirira ne buvaako buba yabukuulako abaana beekoze ebintu bayi mwekoze ebintu muntu nobeera nagakowekowe nga obukowekowe gundi bwenjofu ate nojja n'obweteekako ku gundi guno mulembe se bwairashes omulembe kansanga nga gumpiseeko gwadde otikko omwe agambye ali ku muzuuli ali ku muzuuli kyali ku mubaaya nakubanze saagadde kumugamba ali ku mubaaya ati bawa lwanogenda naye okwebaka olina okubujjako simaye basula nabo agambye buvaako buvi bwokka buvaako butya ate omuntu tetujja kugenda mu lutalo lwa Nabatanzi ne Lwasa ffe tufune sayidi kwe tugwa olukomezaawo nanti terujja kuggwa kati gwa omusajja mukulu obadde oleeta byaki anti nga mbala mwokya emisito mukola ki kiggwa baba oli ekyennyanja kyo wali ompiseeko neŋŋaana kyetubanga tukola wali ompiseeko ku kyennyanja kyo neŋŋaama jangu tulye wano ekyennyanja neŋŋaana serebu amala gasituka atyo kati oba otegedde nti serebu tamala gasituka manya nti Lwasa w'amaanyi eyansitula nakutemerera mukwano gwange nakutemerera teyantemera bayira amazima ga Katonda mu ggulu naye nze kyesijja kukkiriza lyejjoogo ly'abantu abali ku WhatsApp abantu abali ku Facebook abantu abali ku TikTok abantu abali ku Twitter okumanyiranga abantu ne baagala babehavinga nga bo tutambulire mu futusi zammwe ez'abasiru fugundi z'abasiru ze tuba tubeeramu no there must be somebody who is sober anabagambako katika gwe tamale lekera okukolakola olwokuba oyagala okufuna likes n'otandika okukolakola ebintu ebyatazaagala oyi osusa kubanga olaba myaka nga ene emabega era wagenda e Bulaayi eyo noyamba niwesala akapale tamale oyine fitina babula abantu basawa abatulaba akasajja kano kebayita katamale kananyini TV eno kwendi nzena zikwambaza ate nze olaba ndi greating okwambala siri greating kwambala this life is very short nze tengenda kukola ebintu nga bisanyusa nze nzekka nze sikola bintu nti gwe bikusanyuse era in fact gwe okubeera nga onondoola ku bye byankoze gwe oba weerumya omutima bubwereere in fact gwe kati gwe byolabanga bibi ate nze mbirabanga bye bisinga obulungi byebigumya omutima kati okuvuma gwe tamanyi nti olimbwa kinsanyusa okufa obufi okusinga ebirala byonna kati nze nfaayo ki ku bazzukulu bo nze ndyawo abazzukulu bo lwoyagala kummanyira ndyawo abazzukulu bange ndya ku bazzukulu bo ate bamuganya okuyiga generation yammwe y'abasiru tukole tutya tulina kukola bya kisiru kati nze olaba wenakulira nga n'okuvuma obuvumya omuntu nti oli musiru nga kintu kinene naye bino ebyammwe muvuma n'ebinene kati waliwo kye bavuma abaana bakitadde mu nnyimba baluwamu bakivuma olinganga gundi olinganga ate otyaki ate kati akoki